Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebintu bigenda mu maaso n'okubanga byongera okutabukira Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti kaakati n'ensonga za Zaake okugobwa mu office nazo zitandise okubanga zikomezeddwawo. Wuliriza, jjukira Anita Amongo ye yali sipiika era ye yakubiriza sinakindi n'okuinfluencinga okulaba nga ababaka balonda okulaba nga Zaake afuluma office y'obwa commissioner, ekibiina kya National Unity Platform gye kyali kyamusindika okubeera ng'atuulamu. Wulira, mu mwaka gwali gwa 2022 Speaker wa Parliament Anita Amongo yagenda n'akola tweet ku mukutu gwe ogwa X ng'agezaako okumookinga Zaake obulumi bwe yali ayita mujjukira Zaake yatulugunyizibwako emabega. Zaake olw'okumutulugunya yatuusibwako obuvune, wabula bwe yawona Zaake yagenda ne yeetaba ku mugimu ku misinde egy'ababaka ba Parliament gye beetabamu. Kakati Anita Amongo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'agezaako okumookinga n'ategeeza nti omuntu agamba nti baamutulugunya asobola okuwangula empaka ezo kubanga jjukira empaka ezo Zaake ze yeetabamu kigambibwa okuba nti yaziwangula. Kati Anita Amongo nga bw'obamanyi baali tebakwatagana, n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'abaako ebigambo by'awandiika ng'alinga amookinga era ng'alinga ategeeza nti Zaake alinga ataatulugunyizibwa nti yali ayiiya buyiiya nti obaolyawo yali muyaaye, ng'abuuza omuntu eyatulugunyizibwa agamba nti yatulugunyizibwa asobola okuwangula empaka ez'emisinde. Zaake n'amugamba bw'ogezaako okumookinga omuntu eyatulugunyizibwa oba omookinga bannayuganda bonna abagenda mu maaso n'okuyita mu kutulugunyizibwa ba victims ba torture mu ggwanga erya Uganda. Kakati mmwe abakola ebikolobero bino nga mwe mubirabanga ebiryokke, Zaake n'ebigambo bingi bye yayongerezaako njja bikusomera ekinaaba kyetaagisizza. Kakati Anita Amongo kigambibwa okuba nti eno y'emu ku nsonga lwaki oba y'emu ku nsonga gye yeesibako n'aleeta oba n'influencinga ababaka ab'enjawulo ne bajja ne batuula ne bagoba Zaake mu office y'obwa commissioner. Kooti yatula Zaake yeekubira endulu ng'ayita mu bannamateeka be n'agenda mu kooti ne yeekubira endulu nti baakoze ekikolwa ekimenya amateeka okumujja mu office y'obwa commissioner. Kakati kooti n'eruulinga n'egamba nti Zaake baamuggyamu obumenyi bw'amateeka addeyo abeere ng'atuula mu office ye, wabula Anita Amongo n'akwata office ya Zaake n'agisiba era n'ebisumuluzo n'agenda nabyo Anita Amongo mwennyini nga kaweefube wakulaba nga Zaake takomawo mu komishoni. Okusinziira ku mawulire ge twakuŋŋaanya ngenda kuwa ku butambi nga kigambibwa nti Zaake buli we yatuulanga mu komishoni mbu ng'abeera alabisa bano era ssente zonna ezabbibwa oba ssente zonna enguzi yonna etandise okuliibwa mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda naddala mu komishoni eyo Zaake baali bamaze okuba nga bamufulumyayo. Kati bino byonna bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikomawo onaawulira. Kati ensonga lwaki bagoba Francis Zaake bwe tebiri mu office nti Zaake yali abulookinze buli kasente konna akalina okubba mu Parliament. Mathias Mpuuga Nsamba ne babbi banne nga bakozesa Parliament bagoba Zaake mu Parliament. Olwagoba Zaake mu Parliament mu office wote bwakapa obufere bwonna butandikidde. Zaake agambibwa okuba nti ye yalinga ayimiridde mu kubba ssente. Kyova olaba emize gy'okulya enguzi ne ssente za Parliament gitandise luvannyuma nga Zaake yamala okuggyibwa mu ofiisi eyo. Wuliriza, oludda oluvuganya lwalonda mu biseera bya Mpuuga balonda Mathias Mpuuga nga leader of opposition, ne balonda Zaake Francis Tebinga commissioner, ne balonda n'abalala Ssenyonyi we bamulondera okubeera chairperson w'akakiiko ka Kosasi. Kati wulira obufere bwa Anita Amongo ne basajja be. Naye jjukira nakugambye ne bano ba Mathias Mpuuga nabo tebawona kubanga bino byonna bye njogerako baabiri mu makkati. Wulira, komishoni lwe lukiiko olw'oku ntikko olukulembera Paalamenti y'eggwanga erya Uganda nga ku komishoni kuno kutulako abantu bano wammanga. Kutuulako ndoza kankuwa lisiti yonna nga bw'erina okuba otegeere emivuyo gye gyatandikira egy'okubba ssente nga bamaze okufulumya Zaake. Wulira, nakugambye luno lwe lukiiko olw'oku ntikko olukulembera Paalamenti, lwe lusalawo era lwe lulina obuyinza obunene ennyo mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda, nga kitegeeza bano abakulu abatuula ku lukiiko luno emivuyo gyonna egikolebwa baba bagimanyiiko. Waliwo ba ex official members oba executive, ne wabaawo ba backbench commissioners. Kakati be bali be wawulira abaweebwa ssente akawumbi kalamba n'obukadde 700. Naye okusinziira ku nsonda ezeesigika zitulaga nti ssente ezo okuzibawa tebyali bya mirembe. Ssente baazibawa oluvannyuma lw'okuba nti baali balina bye bakukusa. Kyekiri omusajja kye yakugambye nti ssente za Mathias Mpuuga Service Award yali diversion nga waliwo kye baagala okukukusa babeere nga bakibikka bannayuganda baleme kgenda mu maaso n'okuba nga bakimanya. Mu komishoni eyo gye bitandikira, omusajja yakugambye buli muntu yenna amanyi nti yadiiringako n'Anita Amongo mu ddiiru yonna ey'obufere keekadde abeere nga either ajja kusesema ssente ezo
oba sekyo ajja kutwalibwa emabega w'emitayimbwa oba sikyo ajja kuyisibwa mu mbeera y'emu. Anita Amongo yali mugenda maaso n'okubanga afeesinga ebya Zaake bigenze maaso n'okubanga bikomawo. Wuliriza, komishoni lwe lukiiko lw'okuntikko olukulembera paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Era komishoni eno ababaka abatuulako baba memba abatuulako babeera bankizo nnyo mu ebyo ebisalibwawo mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Zaake agambibwa okuba nti yatuula mu komishoni nga Zaake alemesa buli nteekateeka ey'okubba ssente. Mbu Zaake yalina olugambo nga buli kikolobero kye bateesa ng'adduka ewa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutegeeza nti ssebo mukama wange nti abasajja bali mu komishoni bateekateeka kubba buwumbi bwe buti ne bwe buti. Era mbu kigambibwa ezimu ku saga ezamanyibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Zaakono ye yaloopanga. Kakati bano abakulu ne balaba nti Zaake lwaki alina olugambo lungi nnyo, Zaake lwaki aloopa nnyo, tetujja kusobola kukukusa addiiru zaffe nga kano akasajja kakyali mu komishoni eno. Kakati ngenda kuwa baani abatuula ku komishoni ababadde bagituulako okumala ebbanga n'abo abagenda maaso n'okubanga bafuna ssente ezo oluvannyuma lw'okugoba Zaake. Kooti yasala nti Zaake addizibwe mu ofiisi ye nti era baamugoba mu bukyamu. Ngenda bikuwa wabula Anita Amongo yaggala ofiisi n'ebisumuluzo n'abitwala mu wardrobe ye eyaba ofiisi ye nga sipiika ku paalamenti. Era Zaake bwe yava mu kooti yajja agaziwagaziwa ng'akimanyi bulungi nnyo akimaze. Kooti emulagidde adde mu ofiisi ye n'ajja ng'aserebuleetinga era kyekyo ekifaananyi ky'olaba. Wabula agenda okutuuka ku ofiisi nga teri mu kisumuluzo. Agenda okutuuka ku ofiisi nga nzigale ndookinge n'abuuza abali awo oba abavunaanyizibwa ku bya security n'ebyokwerinda ne bamutegeeza nti munnange ofiisi sipiika Anita Amongo yagiggala n'agamba ye wadde kooti eruulinze nti oddizibwe ofiisi yo yaagaanye nga sipiika n'ekisumuluzo yakitwala kiri mu wardrobe ya ofiisi ye ey'obwa sipiika. Era yategeeza nti bw'oba okyagala nga wandyagadde okuddamu okutuula mu ofiisi yo yalina okuwa olukusa so si kooti. Kati kigambibwa nti mu eyo piriyodi nga Zaake agobeddwa mu ofiisi akasente akakulukuta diiru ezayitiŋŋana Zaake ze yalinga agezaako okubulookinga zaatandika okugenda maaso n'okubanga zitambulira kumukumu nga ssente ezo ne wetwogerera mu ssaga zino byonna bitandise okugenda maaso n'okubanga bikomawo. Zaake aliko ebigambo byayogedde ku nsonga za Anita Amongo era bino byonna bigenda kugenda maaso n'okwongera okubanga birumika n'okuteeka mu kaseera akazibu omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo. Wenkoledde akatambi kano ng'ab'ebyokwerinda bamaze okuva mu maka gage Nakasero kakati balumbye amaka gasangibwa Ekigo. Abamanyi Ekigo amaka gano nagabannyonnyodde. Gano ge maka ga Anita Amongo agabadde googerwako nga gabbeeyi multi-billion home agasangibwa Ekigo gano nga yagagula luvannyuma. Era nga wano we gali waliwo Amos Nzeyi oyo alina oluganda ku Museveni asulaawo, ex-minisita John Nasasira asulaawo, eyaliko boosi wa Bank of Uganda amanyiddwa nga Kasekende asulaawo, eyaliko oba boosi wa Finance Trust amanyiddwa nga Anet Nakawunde asulaawo, ne Sengakula Namasaidi awo naye waasula. Kakati ekyo kyekizimbe Anita Amongo kye yagula wenjogerera ng'ab'ebyokwerinda oba wenkoledde akatambi kano wennakakoledde ng'ab'ebyokwerinda bamaze okugendayo. Kakati Nakasero bitwaliddwa byonna bye basobodde okusanga bye baabitutte. Kakati ne batambula ne bava Nakasero kakati bagenze Kigo okulaba nga n'amaka ga sayidi eyo bagaaza. Kyokka mukadde ke kamu nga neeno mu paalamenti ebya Zaake bitandise okuba nga bikomawo. Okumugoba mu commission office kyali kigenderera ki? Mbu yali akola nnyo olugambo ku ssente ze baalinga bakukusa. Kakati nno wano Mathias Mpuuga naye we bitamutaliriza. Meeting zaatuulanga kumukumu wakati wa Mathias Mpuuga ne Anita Amongo nga batetenkanya butya bwe bagenda okugoba Zaake mu ofiisi yaabwe ya commission. Era ye ne banne bwe baali batudde nga balaba stumbling block oba ineegi ya Honorable Zaake Francis Butebi nti olw'okuba buli ddiiru gye baakutulanga eyali ey'ekifere Zaake yagenda ng'ewa Kyagulanyi n'aloopa. Kyagulanyi n'alabisa ensi